ko mwate ninalingi okusinga lina scenario. Pastor, can we have an overview of water stress that we see? Then how significant is that? We are honored to participate in desilting and cleansing our environment. This lake is what's going to save the city, because we have no hydrants of water, we have no other water source to really make sure that if fire guts the city, you know, we are surrounded with petrol stations. So if the fire starts in one part of the city, with a windy city, Kampala is a windy city, fire will spread like a wildfire, you know, like always. And the lake is the only source of our salvation. But also it's a place of tourism. It's the only place, there's no place like Kabaka's Lake. So we are honored. And I'm so grateful that the committee that was given to lay down the plan, we've seen the plan today. Oh boy, it's if it's implemented, it is beautiful. It is going to make Kampala look more beautiful than ever before. And because the first Pentecostal believers were baptized at the lake, so it is a historical both to religion, culture, as well as the city. Nsanyusa nnyo olunaku lwa leero mulimu guno gwankwasibwa omwaka gwa 2018 wamu ne bannange tutunuulire engeri ki gye tuyinza okutaasaamu ennyanja eyo era ne tuweebwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga tukuba pulaani era kyatutwalira emyezi 8 okuba pulaani eyo. Pulaani eyo kyenjagala okutegeeza abantu ba Ssaabasajja, kabineti yagiyisa era netwalibwa ne Ssaabasajja Kabaka naye n'agiyisa. Ebaddewo okuva olwo nga tukyasala magezi okulaba engeri gye tuyinza okukulaakulanyamu ekifo ekyo, kubanga ekifo ekyo kyonna wamu kiri ku ekazi ezisukka mu 67, ennyanja nga bweri n'ettaka eryo lye twasobola okubeera nga tupunta. Ettaka eryo tulina bingi bye tusuubira okuteekako era leero tubiyiseemu byesaagala kuddamu, naye ebintu bibadde ebintu bina ebikulu bye tukaanyizaako. Ekisooka, ffe ng'olukiiko wamu ne bannaffe bannamukago okuli Pastor Kayanja eyavuddeyo okulwanira obutonde bw'ensi, tukaanyiza wamu n'ebyo byasalibwawo nti pulaani ne tugikkiriza tutambule nayo. Ekyokubiri, tusazeewo nti tugenda kukwatagana bekikwatako KCCA ne Ministry of Lands. Ekkubo eryo akakuba akakasalamu akagwa ku Nabunnya, kubanga kyekimu ku bireeta obukyafu, nalyo tusabe gavumenti ya wakati ng'eyita mu bitongole byayo erikole. Ekyokusatu ye Pastor Kayanja okubeera nti yavuddeyo nga teri amutumye n'atandika okusimba ebitoogo n'okusima ekinnya ekyo ekisengejja amazzi. Amazzi gano gava wano mu masaŋŋanzira ga Lubaga Road kuba erigenda ku Nabunnya, waliwo ekinnya ekinene nnyo omwalo ogutwala amazzi. Kati amazzi ago gayitawo bwe wate ku Miracle Center ne gayita ku University. Kati amazzi ago gava eno yonna nga galina obukyafu. Kati ekyo n'asimba ekitoogo, kubanga ekitoogo mu butonde kyekyokka ekisobola okukwata obukyafu, amazzi ne gabeera nga gasengejja. Eryo likuba erimu lye tuyiseemu okulaba, era njagala okumwebaza nti ssente ze yakateekamu tezibalika, naye sebo Pastor weebale nnyo, weebalidde leero nti kudda omulimu.
era kyenjagala okutegeeza nti mu mbeera gye twalimu ey'ettofaali abantu ba Buganda ebintu bye basinga okusimbamu essira bwe kulaba nga tutaasa ennyanja eyo kyova olaba nti kiva mu 2018 Ssebo Pastor njagala okwebaza ensonga endala okulaba nti ettaka eryo nga bwe twalipunta tubeere nga tuteekako bbugwe so ze ensonga nnya zetugenda okutandikirako kale n'olw'ensonga ezo njagala okusaba bannaffe abeesenza mu ttaka eryo twabategeeza era bangi twatuula nabo mu meetings ez'enjawulo nga mbasaba nti enteekateeka etandise era mu bbanga tono nnyo mujja kulaba nga abakulu bazze tubasaba babeere nga baseguka kisobole okubeera ng'omulimu gw'okutaasa ennyanja ya Kabaka. Ku nnyanja ya Kabaka mu bukyamu baalabulwa dda era emirimu gino bwe ginaaba gitandise nga bwe gitambula abantu abo tujja okuddamu tubategeezi tujja kubawawo zeetaagisa naye nga bakimanyi nabo nti bajjawo mu bukyamu abajjawo mu mateeka era nabo tujja kukolagana nabo mu mateeka abajjawo mu bukyamu tebalina kyakukola balina kugenda banoonye ebifo awalala kuba tetuyinza kutunuulira nnyanja ya Kabaka ng'efa tetutunula butunuzi nga tewali kikolebwa. Ade batugambye tukwate babo bajja Ennyanja ya Kabaka kya bulambuzi ate kya busika bwaffe ekiri ku mitima gy'abantu bangi. Abantu bangi ebweru eyo abalowooza nti oba tewali kikolebwa kutaasa nnyanja ya Kabaka. Naye ekyamazima Bwakabaka bwa Buganda emikwano gyabwo gitunuulidde era gimanyi ebizibu ebiri ku nnyanja ya Kabaka. Enteekateeka zitutte ebbanga ggwanvuko okuba nti waliwo ekirabibwako ekikolebwa naye emabega eyo wabaddeyo bingi ebitambula. Pulaani zaakolebwa, ettaka ly'ennyanja lyonna lyayerulwa, lisenzeddwako abantu bangi abeesenzezaako naye ng'enteekateeka weeziri ez'okutaasa ennyanja ya Kabaka n'okulaba nga tugizaayo mu kitiibwa kyayo. Olunaku lwa leero tubadde n'olukiiko olwetabiddwamu n'omusumba Kayanja wa Miracle Center. Olukiiko luno lwe lwakwasibwa omulimu ogw'okulaba ng'ennyanja ya Kabaka ekuumibwa mu kitiibwa. Tutemye empenda ez'okulaba ku ky'emirimu gino bwe gitambula. Abayitawo ennaku zino mulaba nti omulimu gw'okuddaabiriza ennyanja oba ogw'okugitaasa gugenda mu maaso. Omusumba Kayanja atukoze bulungi nnyo. Yatandikirawo mulaba asimba ebitoogo okutaasa ennyanja ya Kabaka era mangu ddala tugenda kubaawo mu butongole tutongoze omulimu guno ogw'okutaasa ennyanja ya Kabaka n'emirimu emirala nga bwe gigenda okutambula tujja kugibalirira nga tumaze okutuusa empenda zaffe nga tumaze okulambika bulungi empenda zonna ez'okutaasa ennyanja ya Kabaka nga bwe zitegekeddwa.
owekitiibwa tulaba nti waliwo oba oliawo abantu abeesinza kwebaza Katonda olwa minisita waffe owekitiibwa Dr. tubadde n'olukuŋŋaana olukiiko lubadde lulungi ddala era njagala kwebaza akakiiko akakwasibwa obuvunaanyizibwa okukola pulaani ey'ennyanja ya Kabaka. Ennyanja eno yegenda okutaasa Kampala, kansooke njogere eri bannayuganda. Ennyanja eno yegenda okutaasa ekibuga kyaffe kubanga twalabye ekizimbe wiiki eno bakikutte omuliro. Amazzi tetulina, ennyanja ya Kabaka yerina ku mazzi okututaasa singa omuliro gukwata ekibuga kyaffe. Tuli obukadde 5.5 mu Kampala naye amazzi balina gano Namuleke Nalubaale. So guno mukisa munene nnyo Kabaka Mwanga we yatukolera okututerekera amazzi gabeere wano. So obuvunaanyizibwa ndabye omutima omuzito obulumi abakakiiko bwe balina obwakwasibwa ku nnyanja eyo. Katikkiro omanyi n'Obuganda bwonna bwagala okulaba ennyanja eno ng'etereera ate era kyabulambuzi kikulu nnyo. So tuweereddwa omukisa okulaba nti naffe tunaateekako ettaffaali ettobo tukijjukiza ekifaanana bwe kiti. Ennyanja eriko ebijjukizo bingi ng'era lwe nali njogera nti abalokole eddala ab'omwoyo okubatizibwa okusookebwa nnyanja eyo kulwabatizibwa. Ebbumba eryazimba Katikkiro Namirembe, Lubaga n'ebitundu ebirala n'amalwaliro baalisimanga awo. Ekitegeeza nti bwenna kitu ennyanja eyo tukwatako oba oyagala oba toyagala. So n'olw'ensonga eyo minisita njagala kwebaza ssebo ne chairman owakwasibwa okukola nti pulaani gye baategeka nnungi nnyo nnyo. Nvudde wano nga